ekyokusatu mu byafaayo mu fayino musanvu kitegeeza nti ebeera esudde fayino nnya ekubye Kyaggwe ba debutants oba balabikidde mu fayino mulundi ogusoose eggole baddemu ku bwerere Michael Walaga yabakubye omutwe mu kitundu eky'omuzannyo ekyasoose era ndaba kati bali mu kuyisa bivulwawo bannabuddu mujoozi ogwo gwolaba ogwa bbulu kanzije gye muli koche omupiira tubadde wano nga tunyeenya emitwe nti emikisa Katonda gyagabulidde ebirawo bitandise okugabibwa wali naye nga ebagaba ebirabo ebyo top scorer best player of the tournament tubadde wano nenkugamba nti emikisa Kyaggwe gyadiibuuda olowooza agenda kuddamu agifune mu kikopo kino mu fayina eno gye tulimu era gugenza okugwa nga bamulimu emubwereere kiki ekiganye ku Kyaggwe? Kituufu nnyo ensonga ziringa 3 zenyinza okuyimirirako. Manyi omupiira football is today. Kyensuubira nti tuyinza okugamba nti tabadde na mukisa ayova match nti akulietinze emikisa mingi netache yesembayo emulemi okusobola okuba nga akozesa omukisa wayogedde bulungi nnyo bwe tubadde tusinga okumwetaagako naye ekintu ekirala kyendabye kyasinze nnyo okulakinga nti abuzeemu omuntu kyasobola okuyita individual brilliance y'omusambi ow'enjawulo oyo asobola mu kaseera akazibu nga kocha obwongo bumwesibye basambi banne kiganyi nga buli kimu bakoze ekikoze eki naye saddaaka omusambi oyo mbadde nandibadde nsuubire nti yandibadde nga mukwano oyo ngeri gyazzeemu kubazze n'ayongerako bulungi naye ate alina watuuse ng'alira kisinga okiraba ndowooza afunye emikisa gyonna egisobola okuwangula omupiira nga ye ndowooza kyandibadde abaddeko kyakola ekyandibadde kisinga ku ekyo naye azze ng'alinamuko obugayaavu ng'alinga atamanyi nti essaawa ewe bamuleetedde badde basinga okuba nga bamwetaaga ng'alina okuba ng'akola eggoolo ekyo kyo nenkiraba n'ekintu ekirala ndowooza kyensinza okwongera okulaba Kyaggwe efunyemu ku buzibu nti egaanye okukwata omupiira guno okwongera ogutwalira omulabo oli era olaba nti nno etuuse ebiseera ng'eri badde ng'etaategeka nnyo naddala ebisobyo bye twayogeddeko wano muganda wange Letyono bye yagambye nti ebiseera ebisingira ebimanyiddwa tebivaamu ggoolo oba ofuna amakoona ngaabo olaba nga tebalina muntu ali specialist mu ekyo bakirakinze nnyo ng'olaba buli mwagamba mpamu nange ukiraba kati kitegeeza tekidde eri kochi eyategesa abasambi bano tumuyinza tuuka ku level nnene bweti esembayo nga temwategese bintu ebyo tufuna free kick eri ku side yako n'okulumba gw'okuba bwe tufuna eri ku ddyo rikoba gw'okuba birina okuteekebwateekebwa dde before kisoboka ekyo naye olusoyinza n'okulaba obukulembeze bwa Kyaggwe naye tebaddemu nga bakapitaini kuba ne gaganga weyabeereddemu wedda waliwo embeera we tusuubira nti waliwo omusambi olusi waalwalira mufuna obwo obudde waliwo kyetuyisa okutuuza meetings ewo mu kisaawe n'oyita banno n'ogamba n'essaawa ziri bwezi eddakiika bwezi tulina okukola kino ne kino ebulala bwekiti kati tukole bwekiti n'olabye nga obukulembeze tebukola ki tebuli mu kisaawe era bulaakinze nnyo mu ttiimu ya Kyaggwe kyensuubira nti ensonga ezo zonna nga boozala bwe zibadde singa akozeseza amaanyi gabadde akozesa mu knockout nga bwabadde atulaze fenna nga tuli bagumu kyasobola okuteekawo embeera suubira yandibadde geemu eno agiggyeyo naye yennyini tagenda kuddamu kusanga fayino ebadde genda mubeera nyangunga eno era agenda kwevuma yekka oli yandibadde agamba nti ekikubisizza Kyaggwe in general nti Kyaggwe ebadde erabika omulundi ogusooka mu fayino n'olwekyo balaze obuto ku kisaawe naye ng'ate Kyaggwe ebaddemu n'abasambi abali bawanguddeko kikopo ky'amasaza nga tusuubira nti bayinza okuleeta performance eyo gye baateeka eri ne bagireeta mu bannaabo abatawangulangako ne beekumaakuma ne bawangula ekikopo kino kweriko tuyinza okugamba nti buto bwe bugikubisiza mu fayino sisobola ekyo kukyogera naye ebiseera ebisinga omuntu bw'atakola kyeyandikoze lwaki abantu basobola oga nti buki nti buto baganye kwesitula bo nga bo tebategedde wawe bali ndoze kigambe kitufu kyandibadde ekiwugwe babaddemu ekiwugwe kya fayino okuva le batandise kiganyo okukola ki okubavaamu kwa twandi batulaba nga waliwo mu misezi andibadde sobola okuba nga bakoze eki naye olabye nga yo buddu eraga nga eringa eri ewaka ng'eraga nti kino nga kitakulyetinze nnyo mikisa n'omukisa yagukozeseza bali bakoze rules marking ne babateeba moment mu mupiira yokemu ne basobola okuba nga basobodde okuba nga bababonereza ne babawangula omupiira teri fayina egenda kuddamu kubanguyira ojja kunsonyi okigamba ng'eno bwebadde kubanga olabye nga buddu nga tebanja nti bwebale nnyo naye alabika akutta ekikopo n'agamba nti genda ofune ekyokusatu naye omwaka omulala ndowooza ayinza okuba badde tategese bulungi kulaba yogera ku mutendesi coach Mike Dungu naye alina emikisa gye ssebo bw'aba yasitula n'eggomba ne bano balubwama kati azzeemu ate n'asitula ne buddu ku masaza ag'enjawulo kikulaga nti naye ng'omutendesi amanyi kyekitegeeza okuwangula ekikopo eky'amasaza ng'ali mu fayino olowooza obukujjukujju bwe nga Dungu tebususse kate ku bwamutono tusobola okukiraba naye bw'otumya nti kochi mutono n'abantu babadde akola nabo ku tekiniko ttiimu ye babadde basobola okugatta obwongo abatalabwa wano naye nga babadde mabegeeri kochi Alexis Abiro wa Revenue
Samusimbwa amyuka gundi ko kuti osobola okuteekako abantu nga bomanyidda nga kochi Nyanzi nsubira nti timu ebadde esobola okuba nga ekola ki nenze kino nkinenyeza nnyo basambi kochi ayinza okuba buli kimu yakibakoze eki naye basambi bafuwa ne Uganda ebiseera ebisinga beetagamu okujjukiza kinsinga okuba nti mmanyi nti ayinza okuba kochi yakoze ogugwe naye ogenza okulaba omusambi oluusi ava ku kya kochi so sinza kunenya kochi nti oluusi tebaakoze kino na kino oluusi abasambi begeziwaza kankuyita kwegeziwaza mu kapiira so nze nsuubira nti oluusi kibaviiriddeko obuzibu balemereddwa okwesitula mu kaseera kennyini abawagizi babadde babeetaagira Lubwama nga muli 2017 mwawangula embwereere Kabonge yabatebera guno guwedde mbwereere nga walaga ateeba omupiira guno oyinza gunyonyola ota mu kitundu eky'omuzannyo ekyokubiri kuba first half gwawedde mbwereere ne tugutemaatema ne tulowooza nti Kyaggwe esobola okudda bw'eba ekoze kino ne kino ne kino ne kino biriwo ebireme Kyaggwe okukola ekyokusookera ddala nalowoozeza nti mu kitundu ekyokubiri Kyaggwe egenda kukomawo n'ennyonta ey'ekika ekyawaggulu oba oliawo okusinga ku buddu era nga we nabadde njogedde mu kusooka nti akageri ke kiri nti Kyaggwe gwe guno omulundi gwayo gubadde gusoose otuuka ku mpaka zino ez'akamalirizo nabadde ndowooza nti ennyonta yaabwe egenda kuba ya kika kyawaggulu obwagazi bwangi nga mumanyi bugenda ba bungi nnyo naye era nga kooki ono waavudde waggulu ng'ayogera nti oluusi ensobi tuzikwata nnyo bakooki naye ate nze erudda ng'ambamu nti naffe abasambi waliwo kuba kooki agenda kuteekateeka n'ate si agenda osamba ku kisaawe kati kwegamba nga tuva olaba omupiira gwa leero nti okay tufunye kaŋŋamba ekisobye okumpi ne box naye tukuŋŋaanyewo abantu bana ekitali kimu nno ekitali mulundi gumu ekitali gwakubiri sirowooza nti awo kooki kwegamba nti alina ekyenjawulo ky'aba alina okukola naye kati ngaffe abasambi ku kisaawe twesitudde tutya okugezaako okuteekamu nkola kooki kyakoze eki kyatugambye so nze kyendabye olunaku lwaleero naddala ku fayino y'omwaka guno nti amazima amatuufu gali nti Kyaggwe mu kulaba okwange ebadde n'ekiwugwe Joshua ekigenda maaso gwali ku Terefayina bagabira emidaali abantu ku ttiimu ezenja